Zedriga nakutegeeza dda nti yaliko omulamuzi mu gavumenti eno eya President Museveni. Yaliko Chief Magistrate Mulamba nga tannaba kunyuka obulamuzi. So ebisaanyizo nkoweri abiyina n'ekyatayina ge masannyalaze. Amasannyalaze tagayina. Era buli muntu yalisuubidde nti Kyagulanyi saawa eno awo yali badde ateekawo omuntu omwangu ennyo ow'okutaapinga ku masannyalaze aga Kyagulanyi g'alina ebintu ne bisobola okutambula omulaala mu nnuupu. Ekyo Kyagulanyi yakikoze mu bugenderevu okutuuzaawo omuntu atasobola kutaapinga ku masannyalaze Kyagulanyi g'alina, Kyagulanyi asobola okusigala ng'ekintu akyakirina mu kontrolo. Amasannyalaze kye ki? Era amasannyalaze gava mu ki? Ng'entalabuusi bw'eyambalwa Omusiraamu, nga sappule bw'eyambalwa Omukrisitu, bannange n'ettaayi yali yambaddwa nga muntu mugezi. Omuntu omusiru tanyumira ttaayi. Omuntu omusiru bw'ayambala ettaayi abeera ng'embuzi ensibemu omuguwa. So nga ate Nazzi kuno ettaayi eyo twagipimirangako entegeera y'omuntu. Omuntu w'ettaayi ne bw'ataayogeranga wamanyanga ekigenda okumuvaamu ky'amagezi lwa nsonga nti ayambadde ettaayi. Ku mulembe guno lwaki bansiba mataayi batyoboddwa nnyo? Bannyambala masuuti tebakyaggyibwako hadiithi lwa nsonga nti ettaayi yagwa ekitiibwa kyayo. N'omulalu osobola okumusanga ng'agyesumise, n'atategeera osobola okumusanga ng'agyambadde. Era ettaayi tekyaditamiini ng'ategeera. Omuntu omala kuwulira byafuluma n'olyoka omanya oba ategeera oba tategeera. Omukulu simanyi gye yajja ettaayi liringa lulimi lwa mbwa, n'ajja n'atuula ku seeti atandika okumansa entungo y'obusiru. Kyokka ate ku seeti emu be bamu abaakugamba nti Kyagulanyi yayiseemu yagenze, firimu yawedde. Bw'agenze ku seeti ey'okubiri ye muntu y'omu akunnyonnyola nti Kyagulanyi ensonga lwaki yaleseewo Linah Zedriga n'atalekawo ba Lewis. Kubanga bali b'amaanyi balina amasannyalaze bayinza okumuwamba n'asanga ng'ekintu kye bakitutte. Kalekewo Linah Zedriga atalina maanyi era atalina masannyalaze asobole okusangawo ekintu kye, which is which. Tutwale kyani tuleke kyani? Abantu abo ababiri abali munda mu ggwe, ani mubuyabuya, ani mugezi? Aliwo ayogera ekituufu, aliwo ayogera eky'obusiru. Na bwe kityo baganda bange ne bannyinaze, temuferebwanga ab'amataayi, temukwasanga ab'amataayi zi contract, temulekeranga ab'amataayi abaana bammwe nga mufa, era temulekeranga ab'amataayi ebiraamo byammwe. Ku mulembe guno ettaayi kyambalo kyangu nnyo kyakwambalwa. Alimu amagezi n'atalinaamu magezi, bonna basobola okwambala ettaayi. Ekyokulabirako ekisookerwako, y'ono munnaffe ayambadde ettaayi. Amasannyalaze kye ki? Era amasannyalaze gava mu ki? Bw'otuula awaka n'oyakisa amataala go, bw'otuula ewaka n'ogolola engoye zo, bw'otuula awaka n'onnyogoza ebyokunywa byo, olowooza nti amasannyalaze kitangaala kiri awo just tekirina gye kiva? Amasannyalaze gava mu mazzi. Amasannyalaze g'ebyobufuzi g'oyogerako gwe mu ntegeera y'entono olowooza gava mu ki? Mu ebyo byonna by'omenye Linah Zedriga bye yali oba byali, tebikola masannyalaze ga byabufuzi. Oyina ky'onoonya oba oyina CV gy'onoonya ekola amasannyalaze g'ebyobufuzi, etali eyo maama Linah Zedriga gy'alina. Ekyamutuuzaawo mu kibiina kya National Unity Platform n'afuuka Deputy President kisobola okumufuula the acting president, president we waatali. Ekimu ku nsonga lwaki essaawa eno muwammanta ebisubi n'okulowooza nti mu kaseera kano ekintu kyammwe kyalibadde kyabise, kulowooza nti Kyagulanyi yalina masannyalaze.
era nga kwe mubalidde timugenda kukozesa amasannyalaze ge mwe musobole okuyisaawo ebyammwe. So nga ate Kyagulanyi teyalina masannyalaze kyekyokka, yayina ebyakola amasannyalaze, kubanga gwe gano g'olabanga amasannyalaze tegeekola. Nedda, amasannyalaze galina ebigakola. Kati gwe watunuulira kyaka n'otatunuulira ekyaka kivaawa oba source of ekyaka. Kankubulira ekintu kimu, abantu ab'amaanyi mu ggwanga oba mu mawanga oba ku nsi bavumbula golodi gwe wootasooka kumulaba. Abazungu bajja mu Africa ne batugyamu eby'obugagga ne bagenda ne babikolamu ebintu eby'amaanyi eby'omuwendo ate ne babitukomezaawo nga babituguza. Gwe ate ani yali kisuubidde nti ejjembe lye nti lirimu eky'obugagga? Fe amaliba agende tuwatuulangako matuule, twagaanikangako taba. Omuzungu n'ajja n'aganona n'atulaga nti gavaamu esweta ez'omuwendo. Amayembe agente fe munnange twali tugalabanga amayembe ng'era tugajjamu ŋŋombe kuyigga yiriba abasajja nga bameka ne muyigga akasolo akatasobola nakukkusa bantu 5 naye nga mukayizze. Kakati amayembe twagajjangamu ŋŋombe za kuyigga. Omuzungu n'agajjamu bibbangoozi bye twambala, n'agajjangamu ebikomo eby'omuwendo ate n'abikomyawo ng'abitusedde nti omuntu ow'omuwendo alaba eky'obugagga mu ggwe ky'ojaabaata. Golodi takulira ku ngulu, golodi aba wansi mu ttaka, naye si bangi nnyo nti basobola okumuvumbula. Ekyo nno kye kimu ku bifuula Kyagulanyi ow'enjawulo, nti ggwe amaaso go oba wali ogatadde ku lubongoya ng'era olina ne w'omuteegedde okumumaliriza, bw'oba wali ogatadde ku jjowero ng'era olina ne w'oteegedde okumumaliriza, ye si gwe yakuwa. Yakuwadde maama Lina Zedriga, kuba teyamusembeza ng'ekitagasa, yamusembeza ng'ekyomuwendo, ng'era amaze okumulabamu ekyomuwendo ekikusike, ate ggwe ky'otasobola kulengera ggwe omulabi. Y'ensonga lwaki Kyagulanyi yabalemu okutegeera, kubanga mwamuteegera ku lw'e Masaka ate nga ye ayise ejjinja, ate ng'akulaga agenda kutuuka e Masaka naye ng'ayise ejjinja. Connection kyawo ku nguudo zaawo oluyita ejjinja lugguka e Masaka, golooza connection kyawo kyekyenjawulo. Takuwa ky'oyagala, tateebwa ate era tateebeka. That's why yayimba akayimba kamani, mummanyi nnyo sikigaana naye mummanyi kungulungulu nkyabalemi. Temusobola kumutegeera era temusobola kumutegeerera. N'ekirala, gwe ki ekikkaayisa Kamulali gw'otalidde? Ebyewa Kyagulanyi gw'omaze emyaka 8 ng'omuyimbirira bw'atabimanyi, essaawa eno ki ekikuleeta oyogere ku atabimanyi? Era gwe ki kyewabadde osuubira mu gwe watugamba nti tabimanyi? Ku ggwe naye ani abeera tabimanyi? Ne muddawo ne mwegeziwaza, abategeera n'abatategeera ne bajja bakakasa ensi bwe bamanyi ennyo era bwe bategeera ennyo. Zaabu takulira ku ngulu, zaabu asimwa mu birombe. Ensonga lwaki tewulirangako olusuku lwa zaabu? Bakugamba ekirombe kya zaabu, ebyobugagga ebiba mu kirombe basimayo bisime, tebirengerwa buli kyenjeje. Ate era bw'olabanga omukozi mu kampani ng'akola, tolowooza nti yatuuka butuusi n'akola. Nedda ssebo mukama wange, aba yasooka kulagayo CV ye. CV eyo gy'omenye eya Lina Zedriga emufuula qualified okubeera awo we yatudde.
leka kwefuula mugezi na kububuyaza nsi. Museveni yonna gye yayita kutuukawo we twagala okumuggyera we tugenda okumugja tabangako w'amaanyi mu guruupu zaabwe, ye yabanga asingamu obunafu kyokka ng'ate yasingamu amaanyi. Kozesa information eyo nga bw'oyagala. Museveni yonna mu guruupu zaabwe gye yayita si ye yabanga asingamu amaanyi. Era y'ensonga lwaki Obote ne baamugamba nti omusajja agenze mu nsiko, yagamba ako kasekawo tugenda kukasangayo nkattireyo kubanga yakanyooma. Kaali kanafu mu ndabika ne kaali k'amaanyi munda mukko. Oluusi ebintu eby'amaanyi tebyeramba era tebibeera ku display. Y'ensonga lwaki olunaku olwaleero basudde akyajjukirwa okusinga Kasozi eyali alabika obulungi. Y'ensonga lwaki mu Eagles production yali asinga okulabikamu obubi ate gwe twayitanga Eagles bamayinja bajje waffe Mityana. Bamayinja bagenda kukuba ebutambala ekisaawe. Bamayinja nno babakwatidde ku kisaawe Nairobi nga bacupudde visa. Ye yali afaanana atya mu bo. Kakati weegenderezanga nnyo guruupu y'abantu alimu ng'omunafu. Ebiseera ebisinga omuntu Katonda gw'anawa amaanyi tamukudisplayingira mu ngeri gy'omwagalamu. That's why His Excellency Kyagulanyi oyo Katonda yamudisigayizinga mu lugendo lw'okumuzimba nga tewali yali ayinza kumulowoozaako, nga tewali na yali ayinza kumuteeka mu ssira. Naye ng'ate Bobi Wine munda wanjawulo nga kikwetaagisa okumuwuliriza ennyo. Ekirala, Lubongo ya Secretary General si Deputy President. Joel Ssennyonyi mwogezi wa kibiina si Deputy President. Eyo entebe omusigire waayo alina kubeera Deputy President. Era senga yaleseewo Lubongoya oba Joel Ssennyonyi, twabagamba bano bali mu katemba, yali badde ensonga ndala ate ey'okutudisikaasingako era omwezi omulala mulamba. Muleme kwefuula bategeera era balina mu magezi okusinga abantu bonna mu ggwanga. Deputy President y'omu ku babeera abasigire. General Secretary tasobola kubeera musigire. Mbabazi n'amaanyi amangi ge yalina mu ggwanga tasigirangako Museveni ng'afulumya eggwanga ku bw'entebe ya chairman wa NRM. Teyamusigira. Era Kigongo gwoyo gw'olabanga atabaawo, gw'olabanga Ddofe, ate ye yagisigiranga. Era olwaleero Mbabazi aliwa, Kigongo ali ludda wa? So lowoozaamu okusingako awo, lowoozaamu okusukkako awo. Secretary General waffe si Deputy President, kitegeeza mu basigire tasobola kubaamu. Loopu waffe si Deputy President, kitegeeza mu basigire tasobola kubaamu. Leka kwegeziwaza ng'ate oli mu buyabuya.